Nirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Kaakati okuziika okwabadde kugenda mu maaso e Kayunga, Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yabadde yeenyigiddemu kwafuuse battle ya bigambo wakati wa National Unity Platform ssaako n'ekibiina kya NRM. Gwe mukwano gwange tunuulira olabe engeri kino gye kyazzeemu. Gwe mukwano gwange laba engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayolesezza amaanyi mu kuziika n'awamba sho. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza nyongera mu maaso n'okwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti no okola ekintu eky'amaanyi ennyo. Watannaba kuba ng'osubscribinga kubiriza genda mu maaso subscribing ku UG Updates TV naye ate teweerabira kukoona mukadde gwe mukwano gwange ali eyo. Kubeera e Kayunga, President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoonye ku nsonga eziwererako ddala naddala eziri mu kugrabing oba mu kubba ettaka mu kozesa force okusobola okuba nga babba ettaka naddala mu disitulikiti y'e Kayunga. Yakitaddeko nnyo emphasis mu maziika. We twabadde ku lumbe oba ku mukolo gw'okulumbe ogwe tusuubiriza nti nno gwafuuse political center. Lwaki twogera bwe tuti? Bobi Wine, leader of opposition, mukulu wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako okubanga yayingiridde oba yeesimbye mu maaso ga Moses Kalagwa. Eno nno mu Kayunga omwami ono amanyikiddwa nga Moses Kalagwa, figa emanyikiddwa ennyo obulungi era businessman, era nga asinziira mu kibiina ekya NRM. We twabadde mu kuziika nga tuziika Nsajja Patrick, taata wa Nsajja Patrick. Bino eno bato gye yagenze mu maaso n'okutojjira. Kuno nno okuziika kwagenze mu maaso nga kulabibwako mu Kayunga District omwabadde ba members oba ba politician abasinga mu sayidi zonna eza NRM saako ne National Unity Platform. Ebibiina bino byayolesezza ebigambo wakati mu kuwaanisiganya ebigambo ng'abatuuze bo basirise bawulira. Badde mu kuziika taata wa Nsajja Patrick, member wa Parliament Ntenjeru South, Muzeeyi Ssebulimba James bwe yatufuddeko. Kaakati nno bato yatandiseewo oba muudu mu kuziika yalabiseewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine bamukwasizza akazindaalo ayogereko eri abakungubazi. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yasoose na kwebaza mukisa ogwamuweereddwa okubanga asisinkana Kalagwa mu buntu mu kaseera kano, era n'amwebaza nnyo n'amugamba ndi musanyufu bya nsusso Muzeeyi Kalagwa nti gwe mulundi gwange ogusoose okuba nga nkusisinkana era kya kitiibwa nnyo gye ndi, era ngenda mu maaso n'okwebaza omukisa guno ogumpeereddwa okwogera mu maaso go. Statement eyasoose yalaze nga egenda kubanga ewa obuyinja Kalagwa, era n'ayimuka nnyo okusobola okuba nga awubira ku bagesita ng'era Muzeeyi Kalagwa, newankubadde ensonga zaamukyukidde mbulaga nga Robert Kyagulanyi amanyikiddwa nga Bobi Wine nga we tumumanyi obulungi ennyo, omusajja ateetiiririra ateerya mu ntama, ali
outspoken yavuddeyo n'atandika okubanga akasukira Kalagwa ng'ayogera ku reputation ye ku biki by'azze akola mu ttundutundu eryo eryakayunga. Yamugambye nti nno ebbanga lyonna ddene nga gyenjeye mu kibiina kya National Unity Platform ng'omukulembeze nga mpulira ebikwogerwako ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku ggwe. Nga mpulira ebikwogerwako era mpulira nti weenyigidde mu kibbattaka enfunda eziwera muno mu Kayunga nga teri muntu n'omu akkubana ku mukono. Era ekintu ekirese famire z'abantu abamu eno mu Kayunga nga bakaaba nga badaaga nga bali homeless nga tebalina waabwe. Ate si mu Kayunga mukka n'ebitundu ebirala okwetooloola eggwanga ozze nga obba ettaka ly'abantu. Jjukira bulungi nnyo nti Moses Kalagwa figa emanyikiddwa ennyo mu Kayunga district eri common nga businessman. Era eno gye yazimba ne reputation ye gy'asobola okubanga adescribingira abatuuze nekyaye obulungi bwe buli kimu kyonna kyonna. Emyaka gyonna egy'obulamu gye amaze azimba erinnya lye mu Kayunga. Era wano Robert Kyagulanyi Ssentamu we yamugambye nti nno wabadde nga bamunukulayo ng'omuntu ayinfluensingiddwa ennyo mu nsonga z'ekibbattaka mu ngeri ey'amaanyi mu Kayunga. Amugambye nti nno nga weesigamye ku abo abali mu buyinza abali mu ruling power n'ekibiina kya NRM ne mukola ebintu ebitagendera mu mateeka ne mutwala ettaka ly'abantu mu ngeri emenya amateeka nga mwesigamyeko wamu ne ba local committees ne muleka famire z'abantu nga zikaaba nga tezirina waakubeera, nga mubafoosinze okutunda ettaka lyabwe, mubafoosinga okuva mu mataka gaabwe. Ate be mugobamu temuba compensatinga na bank compensatinga, temubawa wadde n'ekikumi oba nti oli mututte ettaka lye mugambe nti naa tukuwadde ettaka lyali lyoba ogenda n'ozimbamu. Yamusomedde nnyo n'amufujjirira n'ebigambo bingi nnyo olw'okubanga ebigambo byadde bifujjirirwa Kalagwa, Moses Kalagwa byabadde bizito ddala. Yasigadde ng'awoze ng'ali ne ba local leaders abasinga ba residents olw'ebigambo bya Mwami Kyagulanyi ebiri fearful byabadde ayogera nga bijjudde amaanyi, nga bijjudde embeera, newankubadde Bobi Wine yagezezzaako nnyo okugyayo eddoboozi ly'abo abantu abayisiddwa obubi mu Kayunga ebbanga eddene nga bali silent nga tebalinayo bwogerero olw'okuba nti omwami ono abadde ng'ajjabba ettaka nga yeesigamye ekibiina kya NRM n'abakungu b'oku kyalo nga bambi gwe bagezaako twayira ettaka talina gy'agenda kuloopa kubanga ono ajja ne ba local committees bonna gye yandigenze okuwaaba okufuna obuyambi. Kino nno kyaleese Kalagwa nga tabitegeera naye ng'ate talina kigambo na kimu kyasobola kwogera kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ng'akyalina omuzindaalo mu mikono gye ng'alina opportunity ey'okubanga akuba buli kigambo kyagala omukuba. Kati ono nga talinaako wadde wayinza kugamba nti nno oba akoleremu bamuwulire. Kitegeeza nti nno okuziika kuno wajjayo nnyo ekifaananyi wakati wa NRM ssaako ne National Unity Platform mu disitulikiti eno eya Kayunga. Kaakati nno Mwami Kyagulanyi Bobi Wine yasigadde ng'akozesa platform eno okuchallenginga figures eziri mu ruling power ezigenda mu maaso n'okukola ebikyamu mu disitulikiti ezimu kubanga Mwami Moses Kalagwa naye kino yadde takisuubira kyamutuuseeko butuusi.
Kubadde Bobi Wine yakonye ku kibbataka kyokka abula yayongedde n'ayogera ne kulya kw'enguzi okufumbekedde mu ggwanga okukozesebwa bano abali mu buyinza. Bakozesa obuyinza ssaako n'abo ab'amaanyi ab'amateeka abali mu bitundu bakozesa advantage gye balina nti olw'okuba bali mu buyinza ate be bakulira ekyalo be bakwasa amateeka mu bitundu ne bagezaako okuba nga beenyigira mu buli bw'enguzi obutagambika ssaako n'okucunya bannaggwanga, ekintu kye yagambye nti nno ekibyenyi era n'agamba tagenda kubanga yesigaza okunaabira omuntu mu maaso yenna anaagenda mu maaso n'okuba nga yeesigama ku kibiina oba ku nfuga bbi erya NRM ne Kiwaji okuba nga batigomya batintoza bannaggwanga ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. We kutyo okuziika we kwagenze mu maaso n'okufuuka political center ssaako n'okusomera abantu abagenda maaso n'okukola ebikyamu mu ggwanga erya Uganda nga bacunya abantu nga basindiikiriza abantu. Mukwano gange nkutegeeza nti nno genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga. Weena yenna ali eyo kwanirizaako nnyo abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, mbaagala nnyo, mbategeeza nti muva ku Yugi Updates TV.